era nga bwe nkutandisizaako munnange ate awo engeri gye nkusampolinzemuko era nga oluyimba luno agenda kubeera nga ate alusumula kakati no alutereddeyo ko wali ka sampo era nga wookawuliddeawo munnange wali sampo eno abadde ataddeko hashtag nti byabanene era n'awandika kuwayo nti music machine munnange agenda kubeera nga ata luno oluyimba era nga woowulidde sawundi yo munnange ate wali mu kutandika naye ng'ajjukira nti nno kakati nga woolaba wano akatambi kano ak'okubiri abadde ali mu studio ng'ali mu kukola ate oluyimba olulala leero abadde atambulidde wali mu amapiano. Munnange ate wali style jjukira nti no style eno ate wali aba Nigeria batera nnyo ogitulamuko ne batabikamuko ne afrobeat wali wonna munnange style eno munnange ate wali e Nigeria ebakolera nnyo munnange ate wali kw'ossa ate n'ensendala kakati no wuuno Dr. Jose Chameleone munnange Dr. Jose Chameleone bwe tutunuulira ku nnyimba z'ayimba mwana mulenzi ono talina style gy'atasobola tuulamu ebiseera ebisinga nti nno style zonna azitoolamu owulira ddala nga ekintu kyekyo kakati nno ngenda kubeera nga nkusapoolingamuko munnange ate wali naawe olabe ng'omwana engeri gy'abadde ayitinga wali ate mu studio wali wonna munnange ate ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo. Producer Joseph bulijjo mwebuuza akikola atya era producinze mapiano alla producer Joseph